naye amawulire gano ag'okutya Katonda tuleme okugatwala nga galusako. Malayika si agenda okubuulira naye ffe Mukama atubuuze tububuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Buterevu nnyo tweyanza nnyo tweyanzege mukwano olw'okubeera nti otwegaseeko mu program lesson weekend awano ku mukutu omuganzi 3ABN amazima agatajunguluddwa ate naawe watufunira ku Avento Productions ku YouTube. Tubeebaza banne mwebale nnyo mwebalire ddala kutwagala. Baba no tutandise kati mwaka mpya 2026 lwaki nedda tetubeebaza olw'omukwano gwe mutulaga all the way lesson eno ekulungudde ebbanga kati lya myaka gigenda mwena from 2021. Amina. Ng'omwaka gugwako we twatandikira. Amina. Naye tulina abantu bo nga ye kufa lwe twasimbula ekigere ekisooka. Wow. Till now agamba ku lesson weekend sivaako. Yonna mbanjirinze era ntera obbalengereka nti nze njirinze mwagirizizza nayo. Mukama akwongera omukisa mukwano gwange. Amina. Webale nnyo ebalire ddala era tukwaniriza mwaka omujja 2026 nga tugamba nti tukwagaliza bwa buwanguzi. Oba onayita mu byenkanawa oba ebizibu onaafuna byenkanawa but in the end twagala obeere muwanguzi. Tulina muganda ffe ate nga editor mulamba wano ku Avento Productions Edison Buyinza. Ate munzikirize era ntwale n'omukisa guno okubanjulira muganda ffe mukadde waffe omubuulizi w'enjiri mwami wa Buyaka David. Amina. Ono nno nga yakulembera ekitongole ekya Sabasukulu b'ekyessomero lya Sabit ku kanisa y'Abangereza eya Kampala Central Church, St. Advent Church Central Church Kampala. Amina. Okay. Soke mbuuze ku mulabi waffe ate ndyoke mu information endala. Okay. Waawo. Mukama waffe tumwebaza atuwadde omukisa okubanga yeffe abaguddewo 226. Amen. Waawo omukisa munene nnyo. Mukama gwatuwadde era nsaba ffenna abafunye omukisa okulaba obubaka buno tweyongere nga bwe tutandise olugendo tulumalirize. Amina. Sebo tuyanza nnyo sebo musumba waffe omwagalwa omutesitesi n'abalabi baffe aba telefayina ya 3ABN amannya n'eddoboozi mpitibwa David Wabuyaka nga nviira Mbale. Naye musumba wange ndoza tunaviira wano mu Buganda bampenia nze mukulu Kiwanuka. Ndoza tunaviira wano mugundi mu studio ojja kuba ompadde erinnya eddala eringenda mu lw'omulimu gwange simanyi ojja liteekateeka naye nze wano mu Buganda bampita Kiwanuka. Yes. Nsanyuse nnyo nate abalabi baffe okuba nti nonzize wano okuba nti neeyongera okugabana ebigambo eby'essuubi, ebigambo ebigenda okutuyamba bitukolemu omulimu Yesu bw'alikomawo asange nga tweteeseteese n'engula ey'obulamu erituweebwa. Amina musumba wange. Sebo tuyanza nnyo tuyanzeege. Bannayuganda tubajjukiza nti Avento Media app weeri. Genda ku Google Play Store wanuleyo oteeke mu ssimu yo obeere ng'ogobera bulungi ebigenda maaso ku 3ABN TV ate n'ebyo ebigenda maaso ku Avento Productions ku YouTube. Amina. So beera nayo obeere ng'onyumirwa. Ate nammwe abalina essimu za iPhone tulina twafunyeyo n'akapya ak'enjawulo muganda ffe mutagubya ssebo tukwebaza kati ogenda ku App Store n'ofuna Avento Media app. Amina. Abadde ku Android wakati naye bannefe abalina ziri ezaakwe endala ziri lwaki ffe temutufaako mapesa abalina zi iPhone webale nnyo iPhone naye kati nayo osobola bulungi nnyo okufuna Avento Media app bulungi nnyo ku App Store. So gifune osobole okubeera nga ate
ogenda maaso n'okutambula naffe. Merchant code weeri oyinza okubeera nga wandyagadde okubaako kyoga nti ate kampagira obuweereza bwa Vento Media Productions bunyumidde oba buli ku 3ABN buno bwonna bugenda maaso naddala katugenda mu njiri kuva nga ennaku z'omwezi 3 Januari paka nga ennaku z'omwezi 14 Februari enjiri gaggadde mu ssenge egenda okuleka ebibanyinga byagudde dda n'amenvu ng'owerimu ali mutemya ku waabiri tugisubwa sebo egenda kubanga yamaanyi gulawo omwaka amina oluva bwetti mu kalulu nga 3 Januari paka nga 14 amakubo gonna fene stewardship tugenda gikwatira wali kubanga ezo wiki bbiri zigenda baza stewardship kusinza kalenda yaffe ya Uganda Union kati obwesigwa kubanga si bwe buwanika katubulagire ddala wali wennyini ku kifo abantu tubasomesezaawo ebyokubeera abeesigwa eri Katonda wiiki bbiri namba so kikye tukusubira mukwano gwange atulaba namba 1 tusabire kubanga muganda wange ebyengeri ngeno tebiyinza kuva omulimu munene nga bwe tugenda okulaba mu lesson tusabire ekirala twagala otuwagire kwata omutwalo kwata 5,000 kwata akakadde kwata 10,000 kwata 5,000 kyonna kyosobola olw'okulaba nga omulimu ogenda muki mu maaso ennamba kwogenda oyita okumanya ebisingawo 1 noti 7 noti 6 24 noti 5 7 noti eyemu eya Airtel kati muganda ngono bwe tuli ku lukiiko kuba ndi naye eyiye ya MTN sewo nayo gisome naye MTN balina ogimanya kuba abamu bayinza okuba nga bazibuwalirwa Airtel 0 7 8 2 0 6 8 5 0 toko jidde musebo 0 7 8 2 2 0 6 8 5 0 okay so atulaba mukwano gwange ennamba eyo tugende tubuulire enjiri guno omwaka 2026 kino kyonze nakyogedde olwavudde mu njiri ya gospelale ate mukama n'atuwa ekisa n'emyoyo negikkiriza se twafunye abakkiriza enjiri wawo ne famire namba nga mwami n'omukyala bonna abakkiriza enjiri mu gospelale so enjiri teyaviiramu awo ekigambo kya mukama eva tekiddirayo bwereere obona tukubiriza abantu embuulira enjiri you will never be disappointed with the gospel nga bwe tugenda okiraba so olwavuddeyo ne tugamba mukama 2026 twagala otuyambe tugulire enjiri all through tebiri ebyo badde ebyokwejira bivuddewo twagala bulira njiri ndaba kati nekudda kwa Yesu kwongedde okukola ki okusembera so tuwagire tugenda kuba na bingi twagala tubaire lunaku olugula tugenda kugulawo na piraawo twagala tulyemu n'ekyalo manyi Yesu Kristo yaliisanga kati obuwagizi twetaaga bungi kama atusobozese twabazeemu awo bingi njo bye twejja okwetaaga mu maaso tujagenda tubyogerako medical work medical camp zigenda beerawo ddagala tulyetaaga ebintu ebyavu tukatako ebyobulamu bwa bulijjo nabyo tubyetaaga so twebaza mukama nti omulimu ogwo agutuwadde tugukolere wamu so mukwano gwaffe please tukusaba otuwagire okusinziira ku nnamba ezo ez'essimu oba owulize naganye naffe ate ne merchant code ezo MTN Airtel eza Vento Media so tuyanza nnyo tuyanzege tukwaniza nnyo mu lesoni yaffe eno empya egenda okuba nga etunulira okugatta eggulu n'ensi amina katusooke tusabe muganda nge sooka otuwereesa katusabe taata waffe omulungi tukwebaza kubanga ate otuwadde omukisa omulala kwogera ku bigambo ebyobulamu nga tugenda mu maaso n'okukubaganya ebirowoozo ku bigambo bino ebikwatagana okugatta ensi n'eggulu mulimu omunene tusaba omwoyo omutukuvu yabaalungamya era ebyogero byonna biteeketeeke ffe n'abatuwuliriza olw'obwakabaka bugenda okujja neera mukama waffe Yesu Kristo sebo tuyanza nnyo tuyanzege abooluganda tubaaniriza nnyo nate lesson weekend tuyigira ku bigere bya Kristo tugamba nti tugenda kuba tutunulira okugatta eggulu n'ensi si kintu kyangu
naddala nga n'abagezezaako bangi okugatta abantu ne bigaana naddala wano mu ggwanga erya Uganda ojja kutunuulira nti Uganda egenda yeeyawulamu ebitundu bibiri buli lukya kati tugenda mu byakalulu naye ojja kulaba nti singa bakuwadde kalimu tikekagenda okuweesa diguli obwa profesa nti sobola okugatta ekibiina kya Nuupu n'NRM sebaawo akalimu ako kayinza okulema kuba tekaba kangu kabako kutuyana kaba kaganye katukuweyo akalala amawanga tulina 56 mu 5 ethnic tribes ez'enjawulo bwezitaba 56 ziri 65 kusinziira ku banoonyereza naye nazo zifuula erimu tubona erimu Uganda etya akalimoloza mbanga kola in fact omu yagambye nti this explains why politicians have failed to become one against the bravest and the greatest political party of NRM kulwaki n'amawanga gaki ganjawulo ideologies nazo zanjawulo we are protecting gains abala bagamba New Uganda abala bagamba nti Common Man's Party tulire ku lusaniya lutya so you see it's difficult to be sincere okulaba nga Uganda ogifuula ggwanga litya limu wadde nga we can try our best now tukomewo katono omulimu gw'omukristaayo gutuweereddwa kuba leero niyo ekintu kyeri mu kwogera gwe mulimu gw'ekkanisa uniting okugatta eggulu n'ensi tulaba Kristo bw'ava ku musaalaba n'agamba kiwedde ekitegeeza omulimu agutandiseeko naye ate aguwadde ffe ffenna abali wano tusobola okuddamu siro gundi yaffe egamba nti mugende mu nsi zonna mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya kitaffe n'ery'omwana n'ery'omwoyo omutukuvu laba ndi wamu nammwe awo katona tuukawo omanyi twagatukadde laba agamba nti nga mubayigiriza byonna okukwata byonna bye nabalagira mmwe laba ndi wamu nammwe okutuusa emirembe gino legirikola musajja mu yagamba all nations all heaven all power all truth all the time nga kyategeeza all nations mugende mubulireyo enjiri kuba bonna nabafiirira all heaven enteekateeka yakulokola abantu bonna all power amaanyi wegali agejja okutuukiriza all the truth mbayigirize byonna byenabakolaki byenabagamba all the time naye musumba wange okimanyi waliwo okusomooza nti no na statistics gye nalabye nti 3.4 billion people tebanaba kuwula ku linnya lya Yesu obuwumbi 3 n'ekitundu yes tebanaba kuwula ku linnya lya Yesu I see difficult work so okugatta wano naye kano tukateekateeka bw'oyogedde ekyo ate kinzijukiza kye twali tulaba wano mu nyanjula ya lesson amina not all will be saved ate nga all could be saved so kukataputa omuganda bonna tebajja kulokolebwa newankubadde nga bonna bandirokoleddwa okay naye tekitugaana kutwala mulimo gwa mukama waffe eri abalala fe ogwaffe gwakubuulira oba baganda bakoleki bagaane naye nga fe ogwaffe tugukoze ensonga lwaki Yesu agamba nti enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi yonna okubeera omujulirwa Matayo 20:14 yes in fact abaali bawulira ebigambo essaawa we balowooza nti byakusaaga but by the time Paulo wawandikira ekkanisa ey'Ekolosayi y'Abakolosayi n'Abafilipi kigambibwa nti the gospel had reached all creatures the known world by then eyali emanyiddwa enjiri yali etuseeyo bwetuwulira ngu tebayita Ethiopian churches one ezo zibagamba enjiri yali egezeeyo ono Ethiopian eunuch waafu bw'amala Ethiopian eunuch yes kiki ekindobera kati bwadda tiyetuula atandikiramu n'abalala bangi tetwayinza kugwerako wano so but tekijjaawo kiri tasiki eno ssebo si nnyangu have to acknowledge era ne waliwo ka statement kayita ka statement egamba
Jesus gives us humanly impossible task. Yesu Kristo atuwa omulimu okulaga nti tegusoboka mu bw'omuntu bw'oba ogenda kwesama nga nze nga ggwe nga ffe tetusobola agaffe abalya mmere naye lutumwesigamako naye agamba nti lwaki atuwa omulimu ogutasoboka nga ffe abantu, so we will rely on him rather than ourselves to accomplish the tasks. nga twesigama ku ye. Era singa gwali gusoboka mu maanyi gaffe twandibadde n'okusaba tusabira ki kubanga tubyesobolera kwegamba twakikuba naye yakigenderera n'agakamba wego mutasobola kibayamba okubeera nga ever you're looking after me. Amin. Ekyo kikulu nnyo. Ndozaako ye piiki yaffe mu kugatta eggulu n'ensi. You need Christ. kituufu. Tajja bali bamuwandiikako Yesu naga nti is the Pontifex Maximus. Waddala. Pontifex Maximus omanyi kyalinga tayito y'abasajja aba bayita batya bakaisaali babatwalanga okubanga bagatta eggulu n'ensi. Bridge builder omuzimbi w'olutindo. Naye tugenda okyetegereza nga akigwana ali omu. Pawulo era akiwanika nti omutabaganya wakati wa Katonda n'abantu Yesu Kristo. But of course tunule Pawulo lesson yesookera ddala gye tugenda okuba nayo. Tugenda tuwulira ebintu bibiri ebikulu. Webale. Okubonaabona kwa Pawulo n'engeri gye yakolamu omulimu. Amakubo ge yakozesa okusobola okubanga akola omulimu ogwo. Those are the two things tugenda okwetunulira. Tusaka tutandike n'olunyiriri luno olw'okujjukira Bafiripi essula 4 olunyiriri olw'okuna. Agamba nti musanyukirenga Mukama waffe ennaku zonna. Nate njogera nti musanyukenga. Okay. Tufune ku background. Ebigambo bino byawandiika agaye musanyuke. Ate n'ateekako ennaku zonna. Buli katikitiki. Every moment. Beera musanyufu. Okuba omusanyufu. Ennaku zonna. Naddala ku mulembe nga guno. Kisoboka. No, omusajja agambye nti wali bagambye all his biddings are his enablings. Kisoboka okubeera omusanyufu ennaku zonna mu nsangi zino. Kwano gaffe ali awo mu comment section ku YouTube. Kisoboka okubeera omusanyufu ennaku zonna mu nsangi zino. Ate akiwandiika ali mukomera sikiribaka gwenye tubali twagala ofuna soke mugituweemu awo katono oje. Omusajja ono actually wasoma ku musajja ono kati ababulizi b'enjiri example eribadde ennungi kale examples nnungi naye omusajja ono ate atusigira ekifaananyi ekiraga omulimu oguli mu masekati gaffe naddala ku nsonga eno etuweerwa ey'okuyunga eggulu n'ensi. Omusajja bw'oyogera ebibonyobonyo bapoet asobola okukola omupoyo mu nnamba mu bintu Pawulo bye yayitamu okubonaabona emiggo gye yakubwa. Tutandikirawo emiggo gye yakubwa amayengo ge yasanga omuyaga ogwamukuba aisi okuliibwamu olukwe. Banyonyodde ebintu awo 7 byennaku nze byenasinza okukwata. Mwabaddemu tribulation kyekyo mu Luganda okubonaabona. Mwabaddemu distress bwe bulumi. Yes, obulumi okulumwa okunyigirizibwa. Mwabaddemu famine enjala. Obulidde. Mwabaddemu okuyita obwereere nakedness. Mwabaddemu peril nabo kukabi nemubeeramu persecution okuyiganyizibwa nemubeeramu nekibaita sword ekitala
musumba wange n'abatesitesi abatulaba abalabi baffe abaterefayina eno nzenna ebyokuyiga bingi binajjemu byendi kujja mu lesson eno ya kwota eno nga bwe tuggulawo twalabye nti persecuted but not forsaken. Yes. Kuyiganyizibwa nene otalekebwawo. Yayiganyizibwa kyokka teyalekererwa. Tulina omusumba w'aba Advent akwatibwa mu butali butuufu butali mumenya mateeka ne bamukasuka mu nkomyo. Ne bamuvunaana nga talina musango. Bwe bamala okumuteekayo mu nkomera mwe yali babega w'emitayimbwa. Yes. Abantu bagenda okizuula ab'omukomera banne nga bakizuula nti yali musumba nga mugamba kola ki tubuulire enjiri mukomera. Yes. N'ababuulira gundi enjiri Mukama n'ayambula naye mu kusooka agamba yalabanga kusoomooza ye musumba mulamba ate abeere muguni muki mukomera kyali kisuwaaza naye kumbe akaseera ako Mukama embeera eyo Mukama Katonda yali akkiriza agende muki mukomera aso alyoke avube emyoyo mukomera yabuulira abantu bakola batya babatizibwa nalabulamu nga bukyuka obulamu bwakola batya bwakyuka. Eyo kinyinyi musumba wange nakikukomyawo wano tulaba neera Pawulo ono mwenyini ali mukomera bw'osoma bikolwa by'abatume essula 16 okuserengeta wansi mu Filipa. Yes. Mu Filipi ali munda ye mu mita Sirasi Cyrus. Okay, Sira mu Luganda Sira de Paulo bali mukomera sawa mukago ogw'ekiro at midnight omusungu akiyita midnight bayimba enyimba matansejere sumbo jatunyonyola bayimba bali mu kusaba holiday Bible yegamba nti emiryango gy'ekomera gyonna gikola ki egigguka. Ne bakola batya eyali omukuumi w'ekkomera n'atandika okutya nnyo neyaliikira n'ayagala okwetuga naye Pawulo ne Siira webali nnyo Pawulo ne Siira bamugamba tewetuusako obulabe bwo bwonna ffe wetuli tunzika tutya ku katundu kano mukadde wange enjogera ngeri wano kwegamba ki kyetuba tusuubira wano mu lesson awo webali nnyo kyetuba tusuubira nti omulimu gwe tuweereddwa okuyiganyizibwa gugenda kubeerawo challenges zigenda kubeerawo ebitusomooza bigenda kubeerawo naye wakati mu kusomoozebwa tube n'okukkiriza Yesu ali wamu naffe ajja atusobozeza ajja atuwanguzisa. Amen. Tugenda kusooka tuwummulemu katono bwe tukomawo bingi nno bye tukyazuula ku mulimu Pawulo gwe yakola kubanga Pawulo ono yagenda gwe tugenda okugoberera ennyo as the main character okumala emyezi 3 gyonna. So katuwummulemu ate tukomewo twongereko ebirungo ebirala bingi Mukama bye yatubikkulidde wano okuyita mu lesson. Amina. Thank you so much. Katukomewo. Thank you so much. Webale nnyo balire ddala mukwano okubeera nga otwegasseko program lesson week eno tuyigira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Amanyi Yonasaani Matovu ne musajja Munagomba andi mweza ku kanisa wali eya Seventh Day Advent Essenge mu Bonga Central District Faith Way. Kati nate ndi ne muganda affe mwami Wabuyaka David okuva ku Kampala Central Church. Awamu ne muganda wange Edison Muyinza Kizza ate nga ya editor wa program Cornerstone ensula ey'enkya n'obuweereza obulala mu camera operation bwe bwakola mu Avento Media Productions. Twagala kutegeeza ntugenda maaso n'okwetegereza lesson yene empya egamba nti uniting heaven and earth, okugatta eggulu n'ensi. Olanga tuli mu kulaba Kristo mu kanisa eyali mu Filipi n'enkanisa eyali mu Bukolosaayi. Omusajja gwe bayita Pawulo gye yabuulira enjiri munnange neekwatira ddala akati awandiika ebigambo bino ng'ali mukomera
ng'abonaabona naye ng'omusajja abonaabona ayimba ennyimba mukubonaabona oyogedde ekigambo ekinyumidde ng'ayimba ennyimba mukubonaabona webale ate ng'asaba awandiika amabaluwa mukubonaabona mukubonaabona omutima gwe guli mu kkanisa naye wadde ali mukomera wadde I'm chained but the word of God is not chained. Yes. Naye mutuufu omuntu yenna ali mugenda maaso n'okulaba n'okusoma lesoni eno bw'onaaba tosobodde kudda mu maanyi nawe nogenda kwesabirayo essaala ey'enjawulo kubanga ono omusajja is going to encourage us kuba guno 2:26 akubuulira njiri nze nina abaganda bange bentera ossanga n'omusangira ddala ng'aweddemu amaanyi kubanga abooluganda they didn't turn up ninga why do you get discouraged omusajja wuuno bamupa n'embooko gwe abooluganda tebakuvumye nakuvuma ba just tebasobodde tebazze weewaawo tebasobodde kujja n'oggwamu manyi oluddako nze sijja kukola kubanga abantu tebajja no gwe wakalaba bulabye oluganda lugambe olikabisa kaki kajaja maye oluganda nange mpola jagenda olukwata naye sookoleke wali osanzeeko okubonaabona kuki okubonaabona neera wano in brief webale nnyo in brief okubonaabona musumba wange nali nkusanzeeko nane wano batugambye nti Pawulo omusibe wani wa Yesu Kristo mu bwangu yali mu njegere kati nze nange kyali kintuuseeko ne mama wange anzaala musumba wange mama wange anzaala nze olwategeragana amazima g'obwadiventi mumaka mwe tuva ba protestant oba anglican my own biological dad tata waffe anzaala nze olwategera amazima g'obwadiventi mu bumpimpi ne mama naye n'ategeera amazima n'abatizibwa yasooka taata kusitula kitala ng'ayagala antemeteme teweerabira Pawulo omusibe wani wa Yesu Kristo kati nze wano mama taata amukwata n'amulumako okutu n'afujja wali even right now my mom in Mbale okutu alina kwakuki kitundu naye buli muntu amubuuza wano wabaaki agamba wano wemulaba wano ndiraga mu ggulu kyenayitamu okufuuka omuki omuadiventi okutuufuuka omulindirizi wa Kristo okumulindirizi kwani wa Yesu Kristo amina nze nali nva ku kyaki okusaba wanudde if it was not my younger brother singa yali muganda wange omuto taata yali yeteesetese n'ejambiya okuntemamu ebitundu 2 nga muganda namukono nali somera ku JSS my classmate bali siyagala kumwogera linnya yadanga waka n'abuulira taata wange nti mutabani wo agenda kugwa senior 6 kubanga asiba mu kanisa Sabiti Saturday abagenze kuki ku kanisa ka ripoti wagiretanga gundi waka muzee nangamba nze abasebensidde maka gange sikola ki sibaagala nali ngenze kusaba ekiro nga nkomawo saawa emu muganda wange ali ku gate nga anitira ngamba David Toli gezaako n'olinya waka muzee anajambya agenda kutematema ndikugera ku Pawulo okuyiganyizibwa ali mu nkomyo nesirabula omulimu gwani gwa Katonda kati wali ntuka muganda wange nangamba nala muzee afutukayo n'ejambiya okutematema bitundu bimeka 2 mukama nanyamba nenziruka mukadde wange tugambibwa nti eno baluwa eri Colossians abakolosai ne Philippians n'abafilipi kikambibwa okuba nti no Pawulo yaziwandiika dated around 60 to 62 AD okay mu biseera kigambibwa nti no yawandiika n'ebbaluwa endala nga 5 n'okusuwako ng'ali muki mukomera ebitabo bitano bya New Testament awandiika abakolosai ng'ali mukomera awandiika abafilipi ng'ali mukomera webale Filemon awandiika Filemon ng'ali mukomera Befeso ebyo nabyo ng'ali muki mukomera sofa ezo zeninako naye kyasinga okusanyusa mukadde wange kyasinga okusanyusa nsomera n'ompunzike mu kitabo kya Befeso sura 6 olunyi lwa 20 Abefeso sura 6 yeeyita okubeera ayamu ani ambassador yani omubaka okasomyawo soma tulabe Abefeso 6 olwabiri lugamba nti gyembeerera omubaka waayo ali mukomere mu lujegere mu njegere njogerenga n'obuvumu mu yo nga bwe kiŋŋwanira okwogeranga
Tato wange njagala kumaliza musumba wange n'abatulaba bali nti mu kuyiganyizibwa twayitamu bye twayiganyizibwa akasembayo kaakano saawa zino mu Mbale Erigoni Field waliwo obujulirwa omwana yawuliriza enjiri okuva ku Ebenezer Radio nakkiriza nakola ki n'abatizibwa bwe yadeeka nga omanya ab'ekyalo amawulire de gali gatambudde ku kyalo nga mutabani wakoze atya wabatiziddwa taata we yakwata ennyumba ye n'agikumako omulo n'agyokya bwe yamala okugyokya taata we enkeera omwana yali agenda ku kyaki ennyumba yonna bagyokyeza ebitabo bye buli kimu babyokyeza talina kyakwambala omwana olw'obuvumu yayingira mu nyumba ya taata we n'atoolamu engoye musumba wange eza taata we n'ayambala n'ayolekera ku kyaki okusinza taata we n'agamba naye mutabani kiki n'amugobera ne maama we bwe twogera saawa zino abazadde nabo babatizibwa tugamba okuyiganyizibwa naye buli agambye nti ndyoke mpeebwa okwogeranga okwasamyanga akamwa kange okutegeezanga n'obuvumu ekyenjiri gyembeerera omubaka owaayo mu lujegere njogerenga n'obuvumu muyo bwe kiŋwanira okwogeranga I see. So mukwano gwange atulaba oyinza okuba nga weebuuza ekibuuzo wano ndozaka let's pause a bit kubanga Pawulo bingi byayitamu bino byonna byetukonyeeko bitono obujulizi bw'oli mu kuwa bwongera ku supplementinga kulaga kifaananyi kya bukristaayo bw'oba oli wakugatta eggulu n'ensi okwetaba mu mulimu ogw'okugatta eggulu n'ensi kikuse gwe yali gwaliko yagwewangula atya ani Kristo yayita mu kuyiganyizibwa n'okufa kati naawe olina okugabana mu kubonaabona okwo however tulina kye twagala twetegerezaawo what sustains Paul ekiwanirira Pawulo mu kubonaabona kuno ng'agenda maaso ne ku njegere ng'ali mu njegere musibe mu kkomera kiki ekimuwanirira ekyo kyensaba tukooneko tubeere nga tulaba bwe twolekera okuwunzika Pawulo alina ekintu kyamanyi jukira alina ekyama jukira omutwe gwaffe gugambye yayiganyizibwa naye teyalekererwa akimanyi Kristo yasuubiza agamba nti I am with you always kakulu nnyo olaba ekisuubizo ekyo ate waliwo ekirala Pawulo kyamanyi Pawulo agamba nti wemba omunafu wembeera owaki ow'amaanyi Pawulo alina ebintu bingi byayogerako wano Pawulo agamba nti tewali kiyinza kutwawukanya natwagala awo tuli mu Baalumi 8:35 yes Baalumi 8 onzikiriza nsooke tusomekawo Baalumi 8:35 atulaba mukwano Baalumi 8 kuva ku 35 Bayibuli agamba ati twawukanya n'okwagala kwa Kristo kulaba nnaku oba kulumwa oba kuyiganyizibwa oba njala oba kitala oba kuba bwereere oba kabi oba kitala mu 37 nti naye mu ebyo byonna tuwangudde n'okukirawo obwoyo eyatwagala kubanga ntegeeredde ddala Pawulo awandiika nga newankubadde okufa newankubadde obulamu newankubadde bamalayika newankubadde abafuga newankubadde ebiriwo newankubadde ebigenda okubaawo newankubadde amaanyi newankubadde obugulumivu newankubadde okugenda wansi newankubadde ekitonde kyonna ekirala tebiyinze nga kutwawukanya nakwagala kwa Katonda okuli mu Kristo Yesu Mukama waffe. Weewaawo kansinaawo nti mu byonna tuli bawanguzi n'okukirawo. We are more than conquerors.
that is verse 37. Actually Paulo yagamba nti okubonaabona kuno okutono kino kinewunyisa nti Paulo agamba nti okubonaabona okutono ngala musaya olode bamukubye jukira babakuba nesiira lisi gye tuyina eyokubonaabona okutono muganda wange wali okubonaabona tusomeho obudde mukadde naye ebyokubonaabona byabadde bingi agandi kubanga okubonaabona kwaffe kuno okutono okutazitowa okwekiseera ekyakakano kweyongera nnyo okutukolera ekitiibwa ekizitowa ekyemirembe n'emirembe. Yes, this oluzungu alina engeri gy'akyogeramu, this light affliction. Kikyayita light affliction Paulo? Okumukuba emigo. Okuba kutono oba kumusiba kiba kitono okumusiba anti mbadde njagala kuba mumbuuzizza kikyaki kyembadde njagala okubala weewaawo naye agamba nti kituteekateeka for that eternal weight of glory. Akiza atya mu Luganda? Agambye nti kuluteekateeka nnyo okutukolera ekitiibwa ekizitowa ekyemirembe n'emirembe. Weewaawo awo we wali obuvumu bwa Paulo. Light ya affliction, weight ya glory. Eternal. Sina just weight but eternal. Wow. Ate no light ya affliction which is temporary. Weight ya glory which is permanent. Okalaga abantu ako. Ekitegeeza. This is what I'm trying to get. Into vision. Sustains the mission. Kyeyali alengera kikyamuwanirira okusigala mu mulimu no matter the circumstances. Actually Paulo waba tatunulira kiriwo. He's seeing the brighter side. Thank you very much. Kano kendayo mu 18 Bakolinse ekyokubiri sura 4:18 lugamba fenga tetutunuulira ebirabika wabula ebitalabika kubanga ebirabika bya kiseera naye ebitalabika bya mirembe bya lubeerera bya mirembe. Vision. Naye musumba akabuuza awo waliwo kagira wakabuuza katono wano twogedde ku Paulo tuyinza okumenyaamenyayoko saawa zino ebisoomooza ebiri ku gurawundi ngaffe omulembe guno light ya affliction wano omulabi waffe mmanyi waliwo saawa zino omuntu ali mu mubiri abaze ku kitanda myaka 6 myaka 10 kankuwe endwadde tugereko ekyokubiri obwavu musumba lwaki oyagala kibuuka tukibuuka mu maaso abantu obwavu bukubya abantu ebbula ly'emirimu katikati nagamba nze bino Yesu Kristo gwe mwogerako nze muvuddeko saagala kumanya ekirala okugobwa ku mulimu baana mpisa abaana tebakyatya gundi bazadde baabwe empisa zasiiwuuka ebitundu ebimulimu enjala okufiirwa kubanga omukwano gwange Namubiru Grace omuzzukulu yafudde era bannange twala mukisa guno kubasigasira mikwano Mukama abagumye mu kiseera kino kye muyitamu manyi Mukama ali wamu nammwe nga bwe yali wamu ne Paulo mu biro byonna bye yayitamu ebyokubonaabona akamawuli bubaka njagadde butuuse eri mukwano gwange mukyala Namubiru Grace bambi omuzzukulu yawummudde bingi tweyongere musumba wange ababeezi ebisoomooza ebbula ly'ababeezi actually ekigobya abantu mu kanisa entalo mu maka omwami n'omukyala tebakyakwatagana marital conflicts ezo entalo mu maka so mukwano gwaffe naawe Kristo ebwo oba olinayo byonna bituweerezeeyo byetuyita okubonaabona kwoyinza okubanga ogalogera okubonaabona okutazitowa kwe tuyitamu olwaleero naye sooka olindeko nedda nze saagala ate kugenda bwe ntyo kanjawukane mukonamu mwe mugwise light affliction naye nina n'obuuza lwaki eri Paulo kuli light ekyo kiina ekyokuyiga gye tuli ng'Abakristaayo kakati musumba wange n'akantu akamu nange nina endowooza yange naye musooke nange nina endowooza yange lwaki kuli light olwedi twasomyewo wali naye njagala kuleetaka n'akantu
Paulo wali wagamba na Bible nti waliwo ebintu amatu tegakola ki tegawulirangako amaaso megatalabangako tetulabangako kutegeera kwa tetuwulirangako okufumiitiriza tobifumiitirizanga nako. Okay, kati ekireetera gundi Paulo okwogera ekyo awandiika ne mugundi ne museke mbate musewe ekyokubiri ssuula 4 lunyiriri lwa 7 n'olw'omunaana nti nindiridde engule eyaki I'm waiting for my righteous what crown which the righteous judge Jesus Christ will give me on what on that day. Engule jalimpa kuki ku lunaku olwo alindiridde engule kati nga kiri kyogambye vision ye yanafu ya bino byonna bera akola ki kuba sebo gundi ebbula ly'emmere ebbula ly'emirimu sebo kintu musumba tuwe ndowooza yoli kiki kinyine nze ndowooza endala gye nina yeeno simanyi bulasa gy'olina naye okay ndoza mufaanaganya simanyi waliwo ekigamba I know whom I believe manyi gwe nakola ki gwe nakkiriza yensonga si ensonga yokka naye nayo nsonga nkulu ereetera Paulo okulaba nga bino byayitamu I see something else nze kyendowooza kyekino omwana omuto ow'emyaka 6 akadomola ka liita 3 kazitowa si bwe kiri tulimbye kituufu so nga bw'osanga ow'emyaka 15 akadomola ka liita 3 ayinza n'okukasituza naswi nze nzijukira nga nsituza akadomola ka liita 3 naswi twabikolanga nze dwalo nasitula lwa nakwatanga ebidomola 10 n'ebisiba mu luguwa nengenda nabyo ku luzzi nga nsitula 2 n'embituusa ali nga ntwala ebidomola 10 byonna n'embisena mulundi gumu nenzija nabyo naye ekyo omwana ow'emyaka 11 takisobola kizitowa kyendaba kyeki I'm looking at Christian maturity mukukulako mu by'omwoyo nti waliwo ebintu ebimu by'otuukamu nga bizibu enjogera tugamba tebikyakulya. None of these things move me. I think Paul alina wakyogera ekyo bikola butuma 2:24 akyogera agamba nze sitya danger ndoze kigambo kyemwana okozesa olwaleero si kutya buti danger but the danger is always get danger to me. Okay, thank you very much. Okitegeera nti waliwo obukristaayo wootuuka ng'ogenza okula ng'okugoba ku mulimu isinomo okusiibula mu yafeesi n'ebiringa ebyo nga tekikyasobola kukola ki nti abannange wadde aweereza eggwanga naye kati bamusiibudde nga tetegenda kukuba stress is going to rejoice because now is open to another world of service tikati nyingidde komera okay kati okuweereza kwa mukomera that's how I'm looking wento wendaba Paulo nti gy'okoma okula mu by'omwoyo waliwo ebintu bimu nga muganda nge tebikyakuyigula ttama nga ne mu maka olw'okuba gye mukomye okgenda nga mutambula ng'ekyalinga kikkalubirira nga wakalaba munno kati ng'ate bwe bituuse wategeera munno nti bw'ate bwakola ki bwali nga tekikyakuyigula ttama oba mundabye ange endala tukulayo mwange yobulungi musumba so it becomes light yes nze naddukako emisinde kamba wekyokulabirako nange ekinkwatako twali wano juzi mu fanran eyali ebbunga central twali bbunga awo twadduka waliwo kilomita 3 kilomita 5 kilomita 10 zinadduka 10 esebo zimalayo ng'olina amaanyi sebo kilomita 10 naye mbuuza olugendo lw'okudduka kilomita 10 natandika nziruka emirundi 2 mu kisaawe olwadde wayita wiiki n'enziruka 4 wayita wiiki n'enziruka 6 wayita wiiki n'enziruka 8 natuuka ekiseera nga nziruka emirundi 25 mu kisaawe emirundi 25 ndoza 10,000 meters kilomita 10 musumba wetudduka osobola okumpisa osobola okunsinga mu kufuutuka nyinza obutakusinga naye mu kwendiwalinga longa nyinza okusinga but I'm just being built in this with time kyeŋŋamba kyekintu otuuka ekiseera ng'ote okudduka ebintu okugidduka kafubutuko kubanga egyo ate temuli you get that kye Paulo kyewano kyendika ekirala nti naffe abakristaayo kuno okusaba
tuyige okugenda nga tuzimba capability yegenda ozimba nokati akati obugwe kyonso kigumikiriza maanyi ga Kristo gantuusizaawo ogenda okola kiringa omwana emulanga kati ayivaamu tikalisa kati seba atandisa okumpita atandisa otambulira ku bisenga oba okitegeera kama feebaza amina musoma wange twagala kuwunzika tuwunzike kubanga tukyalina bingi mukwano gwange atulaba tukyayiga ku lesson eno twagadde tukozesa experiences ez'enjawulo ezitukwatako naffe tulireetinge ku kino of course kati ni bw'otunuulira Pawulo byeyayitamu obwaffe bwe tunyumya tulinga abanyumiza emboozi but of course naffe bye tulaba olwaleero ebirala Mukama byanatuwa omukisa naffe okugabanako we shall be happy naffe okugabana ku ebyo Kristo bye yandyagadde tugabane nga tubuulira enjiri naye Pawulo ng'ali mukomera tukiziganye ndize pastor yes kubanga okubonaabonako naye n'omulimu twogere katono ku mulimu awo tuba tuwunzikirako Pawulo ne Kolosai ne Pawulo n'amakanisa gano Kolosai pozi wano zekinalaba kinayize nti Pawulo alina amakubo oba engeri nyingi zakozesa ate kyakulabirako eriffe naffe abateekateeka mu mulimu guno one tumulaba nti mu Asia Minor yakolamu omulimo yatagetinganga famous places okugeza Philippi ekibuga ekikulu ekya Makedonia webale Macedonia ndoza okitama Makedonia bwe yakola omulimu wano muguni mu Philippi Macedonia ebitundu ebyali biliraanye okay abantu abaali bazze mu bitundu ebyo nabo basobola ofuna obuweereza buno enjiri eno ne bagenda ne babuulira abaki abalala ogeza ebitundu nga Thessalonica nabo ne batwala Beria nabo ne batwala Amphipolis ne batwala Apollonia nabo ne bakola ki ne batwala Phrygia ne bakola batya ne batwala Philippi so kyagala okwogera nti no wetubanga tugenda okuteekawo nga mugenda beera ne effort omulimo watulawa esenge ekitundu kiri kiti ekyo nakyo kikusanya kireeta abantu bangi wogera kiri mukula it's one of the upcoming areas in Kampala kiba kirungi ne tutagetinga gundi like market places oba cities awantu awakusanyira osa abantu baki bangi with different backgrounds, different cultures. So that abantu abaze mu kitundu ekyo we bavaamu we badda mu byali ewaabwe we bagenda weya okay omulimo guba gukola ki gwagenda maaso ki bulungi. For example University Makerere tulina gundi Muzida. I've been at Muzida Makerere University. Tunacho tuda gundi Youth Summit, Muzida Summit. Yes. Okay? Makerere okunganya. Kato tubulire Youth Summit yeyo nebaawo. Yeah. Abana bava ku University Makerere we baddayo ewaabwe gye bava. Omulimo guba gwenze mu ki mu maaso. In schools we need also efforts there. In public universities we need them there. I'm looking forward, my brother Twalino Musumba Union, Pastor Kajoba Samuel. Twagenda gunde Masaka. Yeah. Sita evangelism weri gundi Masaka. Naliyo ku ground mega. It was strategically what? Located. Wali ku Liberation Square. Ku Liberation Square. Masaka sebo buli kasonde chenkana. Ne walaba nakakubo. Abantu banja makubo mangi kitundu kitukirwa buli omu. Sijagirwa wonna Katwe Kirumba. Ndozo liwawa no boli weli katawo. Genda mas. Simple wewe mu maso nsumba. Sebo bako kyogera tuli mu strategies. Ezo muri mu messages yakozesa okubulira enjiri tuwonzekire. Strategies. Tuwedde ku baba. Ezo kubulira enjiri. First of all, ngombulizi w'enjiri Paulo alina kyatuyigiriza. Yes. Nti mu buli mbeera zonna olina okuba ne solution, oba tugite solution oba strategy. Olina okubeera nga oli solution focus. Yes. Tobeera nnyo bano badinatale busena bitadde. Ngesebo. For example, ngali mukomera kanisa tezigenda kutambula. Yawandika mabaluwa. Amabaluwa. Baluwa epistles, letters. Baluwa Abefeso, Abakorinthi. With strategies ezisinga okukola ziyasinga okozesa litu kyatambule litu kya ekitegeeza naffe wano kulaba
tulina ebitabo bingi ebirimu obubaka obungi naye nga netubikozesezza. Tulina great controversy. Kyabekyo kiwangudde emitima gy'abantu. Nnyo nze nakisoma nekimalako naye sasa. Ate obona ne mu Luganda mwebuli. Yes. Kwebisi waliwo ebuli. Wano baise tulina gye tuyita Light Uganda with literature. Abasinga ba era awo nze njala bategeera namukwano gwange mukyala memba wange w'ekkanisa ye Regina Esabu ebitabo abirina. Amina. Enamba y'enjirina. In fact ndowooza nje nakugibawa ebitabo kati bweyogedde ekintu ky'ebitabo bitambule tutambuze obubaka mu buli ngeri esoboka. Osobola okubeera waliwo oli w'osinzira naye ng'obubaka obutambuza kati oyinza okukosa n'essimu yo YouTube nokola obubaka n'osindika TikTok n'osindika obubaka. Tekinologi yasindise oyinza obutawandiika baluwa nga Pawulo naye akasimu koolina iPhone byogedde kana akasimu ka smartphone kali obubaka ne butuwa ku ki twabakoledde Advent Media app osobole okubanga oyongera okumanya engeri gy'ogabanamu ebintu bino ebyengi. Zero strategies za kubuulira. N'ekirala ndowooza naye kankigatteko namba 3 Jew First. Pawulo yasookerangayo mu makuŋŋaaniro omwali ng'Abayudaaya nti abamanyimu Abakristaayo nze kati luva nze njagala nnyo okwatagana emikwano gyange abalokole kubanga boogera ku Yesu. Jews first, yes. You get me? Bamanyi ku Yesu mangu. Ntera nnyo nze enjiri yange etambulira nnyo mu Bakatuliki, balokole, ba Church of Uganda, ba Baptist, nze n'abasiraamu mbatuukamu. Kati abo kati that's an extra mile kugwe. Era sebo nange neegomba ntuuke ka. Of course nalimbuliddeko abasiraamu ne bakkiriza enjiri. But I see all those are miracles of God. Naye okusinga nze gye ntandikira yeeno nti tandikira walimu gye twandise ettaka eriringa ejjimu likuwa amaanyi ogenda ne muliri eryakalakala sibwe kiri bannaye mukama waffe yeebazibwe. Amina. Era 2026 kuba kati tuli mu kuwunzika kalenda yonna yafulumye. Tutanze ennaku 10 ez'okusaba kuvanga 7 paka 17 tugenda awo tugende mu stewardship nawe enjiri etambule tudde ku bakyala mu maaci awo enjiri etambule tulyoke tugende mu gwokutaano awo gwakutaano tugenda beerawo n'enjiri gigaggadde era ng'eri ng'eyali mu Liberation Square. Abavubuka masomero awo mu gwa 6 gwa 7 kamu meeting naye egenda beeramu enjiri. Funa sebo. Weewaawo. Ndimu kuba wamu nange kalenda nagisomyeko awo sebo. Kati waliwo kantu katono nnyo. Sebo. Kembadde sagala tulekeyo. Awo wenyini. Let us invest time in training people for the ministry. Balina omukisa kati for example. Ffena bali bantu tulina omukisa. Musumba kanisa Essenge. Muganda wange Kampala Central Sabbath School Department. Nange mukama ampadde omukisa gwensabira mu Sabbath School tutraining abantu bagende bakola omuki yakola training kituufu omulimu kwegamba ya training Luke ya training Timothy Silas Filemoni bonna yabajjayo. So mu ngeri nyangu tetusobola kumaliriza ffekka training Silvanus yes Petero ugambye Tito Timotheo n'abasajja ba Epaphras very good. Yes bona Filemoni bonna. I think that's mentorship. Yes, that's what jakulira dala night 12. That's a very nice idea. Naddala mu kiseera kino nga tuli mu kuba nti tulina okugaziwa nti Avento baako bootendese Luweero batendeke mu Masaka wayo na muli musigale nga kugenda mu ebizinga bino twagala bitwalemu enjiri tendeka abagenda. I get it. So ne nga bwe tukoze twagala kunzikane kano nti enjiri egenda kubuna. March, April, you lead to evangelism. Amen. May, school and health evangelism. June, July, you tugenda ba mu meeting. No. Yes. June, July, tugenda kubeera nga enjiri ku luno ya city evangelism. Then August, September, camp meeting. September uno nga agwako tugenda kubeera mu media digital thrust. October agenda kubeera campus outreach.
ate November tukomewo ne stewardship omwezi gwonna gwa stewardship then tuwonzike n'abaana children for Christ almost waliwo similarities nyingi nnyo 2025 ne 2026 naye nga road map eno nsaba tugitunuulire tusobole okugenda tubuulire enjiri kubanga ennaku zibalabikanga ez'okudda kwa Yesu ziweddeyo your best baako kyokola omwaka guno beera ne target nga Paul bw'omulaba nti yali musajja ali strategic yonna gye yali mu mbeera zonna bantu ennaku zo bwekwasa tuli busy ne Paulo yali busy mu komera okiraba otya muganda wange teyali busy yalina bound ku njegere but he was still preaching the gospel naffe tetulina kyakwewolereza ndowooza banaye buli mwayogerayo ekigambo ky'enjiri zekyenvula kati kyalowuzikiraawo yogerayo ekigambo ky'enjiri ate ogenda gwewosembayo kanganigene muganda yogerayo ekyenjiri muganda nga ayogera ekyenjiri atusabire tusiibule ekigambo kigamba enjiri ney'obwakabaka egenda kulya mu nsi yonna enkomerero keetuuke jjukira tokola wekka funa abalala b'okola nabo omulimu guno n'ekisembayo okubonaabona okutono kuno kututeekateeka kwegamba olw'ekitiibwa ekitenkanika ekitagwawo ekyenjiri otuwereyo n'essaala amina nnyo musumba wange nze ekyenjiri nja kusaba onsabire njagala nnyo ebyawandiikibwa onfunzikire mu kitabo kya Matayo 24:13 agamba atya 24:13 agamba atya ako kenkagala ako Paulo omulabi waffe agamba atya nti naye agumiikiriza okutuuka ku nkomerero weewaawo yalirokole weewaawo abalabi baffe mbeegayiridde mu Mukama waffe tugumiikirize okutuuka ku nkomerero tulikola tutya katuyombeko olw'okusaba ayi Katonda waffe omwagalwa tukwebaza kubanga tukkiriza nti n'obadde wamu naffe obubaka buno ng'abantu yinza okuba nga twasobeza mu kuweereza kwaffe mu njogera n'ekigendero kibadde nti ekigambo kyo kitegeerekeke kitukolemu omulimu tusobole okwenenya. Pawulo yayiganyizibwa naye teyalekebwa, yali mukomera naye yasobola okuwandika amabaluwa, yali mukomera naye yali akola omulimu gwo, yali mukomera naye Mukama Katonda yayimirirawo olw'ekigambo kyo. Kyakulabirako kyamaanyi nnyo eriffe ab'omulembe guno taata. Tukkirize tuno tuli mu kuyiganyizibwa, ebyokusomooza bigenda kubeerawo, kubanga wetusoma ekitabo kya Yokaana sula 16 olunyiri lwa 33 agamba nti mu nsi mulimu ennaku naye mugume kubanga nze nkoze ntya mpangudde. Byesuubi eddamu bye tulina. Omulabe waffe wa telefayina eno muwa omukisa, ffenna tuwa omukisa, n'ekikulu kya byonna taata twenenye ebibi byaffe kubanga akaseera kokudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo okusemberedde. Tusabye ng'abaana otwongerezeko ebingi okuyita mu linnya eddungi lya Yesu Kristo nga Mukama waffe. Amina. Tweyanza nnyo tweyanze. Mbadde ne baganda bange Muyinza Edison amu ne muganda ffe Wabukaya David. Wabuyaka David, sorry. Yesevo. Nze mukulu kiwanuka wa wano. Mukulu kiwanuka wa wano. Nja kwongerako eri omusenero. Musenero tweyanza nnyo tweyanze kubanga otambudde naffe. Tugamba ng'ennaku z'omwezi 3 January paka ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa February tugenda kubeera Senge Avento Media gye yolekedde n'enjiri ey'obwakabaka ffe stewardship tugenda gikwatira awo. Tuli wamu ne kanisa ey'Abaservice of Advent ya Faith Wesenge yonna saani nange gye nsangibweyo Bonga Central. Sumutwegatteko enamba zaffe twazibalaze dda ne merchant code osogamba nti nga bwe mbasabira n'ettafaali lino ndiwaddeyo olw'omulimu okubeera nga gugenda mu maaso. Olw'ebyo lwatuwadde dda kati wana amasaati ge tugenda ogabanga ebirabo ebyambalo. Bannange tubalindiridde. Mukama bawa omukisa, sabbiiti ennungi, ekisa kya Kristo kyeyongere gye muli. Amina.